musajja wattu azze atambula bulungi naye tya sitaani bw'atuuse wano sitaani n'amukema n'agamba naye lino edduuka eritaliimu muntu sitole kiwaagwani n'asooka n'ayimirirako wano neyeetegereza oba teri muntu naga munda eno teri muntu n'akeberayo nga teri muntu sitaani namuga seefu eno yeggula teyeggula n'agisika nga yeggula n'alengeramu ebinusu agirwamu n'empapula najja mangu bagenda kusanga mangu n'azifuna n'aziteeka mu sawo n'amasuka yo boyfriend ayiseewo naye nga bw'oba omumanyi teeka erinnya lye mu comment section wano nina ekirabo kye njagala kubaka akasente kemuwa teekawo erinnya lye ne bamugoba omubbi w'essimu tumukutte era mwena oyabba amasimu nomupaaka essimu ogireeta ddi muwulire essimu eriwa aginywa tosirama pesa tobako nekimu kyokwata kukwambule. Accident ya mutabani wa Sudil Lupalelia we yali ku roundabout ye Busaabala mwana wattu n'ekiro ekikesezo olunaku olwaleero emmotoka endala Subaru UBQ bwetyo eguddewo naye nga otunulira ku mmotoka eno mazima ga Katonda kizibu gamamunya ababaddemu basimattuse. By the time mutabani wa Sudil Lupalelia we yafiiraawo enkera actually wayitawo ennaku nga bbiri wayitawo ennaku either lumu oba bbiri nagenda okulaba nga ebintu ebyo barricades bali mu kubeera nga babisiiga langi naye ate kyaka tebabijjaawo. Ndowooza bo okusinziira ku kye baala balowooza nti langi gwe basiigako oyo owa black owa white and red yali afeedinze mbw abantu tebamulaba naye ndaba nga abantu bali mu bisiigako bawakazi nga bali mu kusiigako langi empya eya white and red ndowooza bisobole okubeera nga biri visible naye ndowooza nga point entuufu eri either yakuteeka ku cautions obupande ku kkubo nti awo ka roundabout eri mu kubeera nga eteekebwawo if not roundabout eyo eggibwewo ekimu ku ebyo kubanga otunulira emmotoka eyo engeri gyefaananamu n'otunulira ne mutabani wa Sudira engeri gye yafiirawo amazima ga Katonda ako kaba kafuuse kattiro tu ng'ate zezo accidents zetusobola okulabako waliwo omuntu asobola okutomera oba emmotoka ye kale neegomagomamu naye ng'ekyasobola otambula n'agamba owa ekyo kibaddewo kanvuge ngende mu garage ezo accident ne tutaziteebereza oba ne tutaziraba just zino eziri massive oba ez'amaanyi ennyo zetusobola okubeera nga tulabako naye nga gavumenti tugiyita n'aba UNRA abakwasaganya ensonga z'enguudo ate si baveeyo bateekewo okulambika okutuufu ku luguudo olwo naddako eyo roundabout ye Busaabala kubanga tetugenda linda bantu balasooka kumala kufiiramu olwedde waliwo abaafiiramu bangi bafuniddemu ebisago abangi ebintu bya property zaabwe zibadde damaged emmotoka zaabwe ziweddewo kati otunuliranga eno emmotoka maaso yonna waweddewo so ate si bandivuddeyo okubeera nga bateekawo cautions entuufu na butya ekkubo eryo lirina okubeera nga likozesebwa naddala ku roundabout eyo roundabout weeri bagimalirize if not basooke bagyewo ezo zibarricades abantu basobole okubeera nga tebafuna buvune oba accident ezifaanaganako ng'ezo wano ku SMS Media ngenda sigala ku updates gwe kyolina okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.